Muterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda. Webale kutulaba nze Big Bro Jamal gemanya of course omwanjuza ate omutesitesi ndine Evelyn Love oba Evelyn Lagu. Mumumanyi bulungi nnyo. She's an artist, muyimbi, mukyala watutumu nnyo, atuyimbira ennyimba ez'omukwano. Naye ng'ate mumanyira n'embeera gy'alimu mukosefu mugonvu tuze tunyumyemuko yakadda kyajjakomewo okuva ettake mission yaliwo yakumukolako okulaba nga obulamu butereera naye ne wabaawo ebigaana tuza tunyumizeemuko olyawo nakiki kyetaagisa wakyaliwo embeera yeetaagisa oba nedda ivo yoti ndi Jamal ndi bulungi bali kunnoonya oli muntu wange tumanyi era nze nasooka luli naye oli otyabuuza kubatulaba bamusuzaako batebenebenya nze Evelyn muzanyi w'omusibali family oli otya kati sijja kugamba nti ndi bubi oba bulungi ndi 50-50 naye kati ndi bubi nnyo but we twasookera wali okukola waliwo enjawulo okusinziira nawe dokiraba njawulo weeri n'okussa kunini kugenda kutegeera okay wagenda n'okomawo briefly sooka otuyitiremu olugendo lw'ettake nali ngenda nali nkoze empapula ngenda luyindi ne baggalayo simanyi lwaki baggalayo kale mukama bwati bwe yakireeta yali covid netukyusa nenzira ettake nenduka ettake nebankebera bwati bamala gakola surgery ng'ogenda oveno nga tebannakukebe nga tomanyi kiki kyogendeddeko ali ngenza kukyusa nsiga nti wano amagezi gawano gugali gakomye kati nga tugenzeeko ate walala kugezaako entuukayo ne baddamu ne bakebera ne bagamba obulamu bwennina tebusobola transplant bakola transplant musawo yaŋŋamba bwati yaŋŋamba ekyo toddamu nakirowoozaako andibadde nsobola okukwata sente zo nenzirya naye sisobola kuzirya kuba tumanyi tojja kubeerawo bwenkikola obulamu bwe si bungi nnyo nenzikiriza nti katonda yalina obulamu era saggwamu maanyi nagamba bugambe oke waliwo option ndala ejja kubeera ku dialysis njeera gye mbadde nga nkola enakaseera era nakati gyenkyaliko I just had to accept my situation. Kikyekize bwe kigenda obeera neŋŋuma n'ekyo then life has to go on bwetuuka ettake neŋŋamba bwe nkikola ekinene nnyo ejja kwangalayo mwaka jjukira omwana omuwala guno ningenza naye okumpa kidney ne kidney nayo beera gyononyi tenaawe nga taliiwo neŋŋamba ekyo kankitadde wagenda namuwala wagenda namutabani mutaano wange agenda just kunzijanjaba kuba ye muntu gwe nsinga okumanyi naye wano okukuwa ensigo yali muntu mulala muwala mulala tayagala bya kamera relative oba friend muntu fani bavayo abantu bangi bavayo like 70 kumpa kidney lwakuba ebyokumakinga abamu ne bigaana naye nafuna mwoyo so ne baŋŋamba yo kidney gyesonyi ojja kubeera ku dialysis ate omuntu abeera ku dialysis n'awangala emyaka emirala nga 4 oba 3 okuba nti it is very expensive era kyenaliganga newala nga nti babeera bakoze transplant nga bakoze surgery kuba obulamu bwange butini ku transplant ye nga bwe yali alaba ngaomusawo nga tebalina gikola nga bwagikola nnyinza okufa bwe mba wendi sisobola kuweza mwaka kugamba nga mba mukoze yabwerere sente mugizonoonye nsigola muntu mugyonoonye ate bamubireka nebeera ku dialysis mpola akuba nti yabbeeyi so in the process ne balaba nga n'omutima mulwadde nnyo naye nga ogenze nga tuli ku nsigo then ne bakebera nga nino basteerwala ebintu bingi byeyonoona omutima bagulama nga guli bubi era walinga ngolaba olosigasisa bulungi ne baŋŋamba nti stage kwe gutuuse gwetagateeka mukanda omutima
kanda bakiteekamu obwanda ekyo tebakuwako period bakaita pacemaker kakati ne baŋŋamba naye ati tunateekamu kanda tusooke tukuwa eddagala welikola bulungi akanda okawonye bampa eddagala ne likola bulungi era ninakomyewo nalyo nakati ndiriko nga bwenkola dialysis. Eddagala eryo bakuwadde lya bbanga ki? Bampadde lya myezi kati ena egisooka. Singa liggwawo bajja kuba bampeereza. Bonga bakuweereza. So kiki ekyaleeta okubanga mpozi soko nyonyolemu ko wali emabega ekyaleeta okubanga tebakukolako zaali ssente oba tankolako shanti nga basooka kukola test. Nga time tezimala gakomawo nokolo. So kati mu bufunze tuba tulinda test we zikomawo oba osobola okuddayo. Okunkolako kitenagambye dda ekya transplant kye baŋŋambirawo nkyesonyiwe naye mba ŋŋezeewo siddanga mukirowoozaako. Mu bufunze tugenda kukozesa ddagala dialysis era kwendi nakati kyankomawo kwendi. Webale kutulaba oli ku Big Brother Uganda mu wiiki okolamu ennaku 2 enakasero olina kuyambako sinafuna naye sibalina kumanya lwaki Katonda ebirwaddewo ebityo bijja gyendi naye Katonda yamanyi lwaki weetuli paka kati kubanga simanyi magezi sirina magezi lwaki mbaddewo from kubalina lwana kubanze na savings zange zaggwawo nammwe nemumpa nemunsondera nazo neziggwawo kati wendi era so kati yambaye ate obulamu butambula. That's why kati nasigala kola ki I just counted day bwe tujja alulungi nensanyukamu nensmilinga bwe tuggwako n'omwebaza n'omugamba neyanziza olwaleero nenkya ne tujja just counted day at a time kuba n'abantu abafudde nga balamu bulungi bukyandwala bemmanyi obulungi bangi oba nawe bomanyi bayitirivu. Webale kutulaba webale tugoberera Evelyn Lagu tunyumizamuko ku lugendo lw'ettaka webito bwatyo mu bufunze mpola yagenda ne bagezaako okucheckinga biki esawa zino ali ku ddagala mu wiiki emirundi 2 ayina ogenda nakasero ayina ogenda mu kyuma nasobola okubeera nga ate obulamu bubeerewo bwebutwe butambula kati era eddagala tugambye ya myezi ena weriggwawo kati okutambuza obulamu bwange just kama wanyambaniza mnefuna kumanyi boga tagenda gajja mpola nfuna kumanyi yakuddamu nkola ebyange mukyukidde ddala kubanga si wekiwe kyali n'okutambula owetambuza bulungi waliwo enjawulo just tusabe busabe kati nakungattaano n'okussa kuteeredde naye mabega kibadde tekinnaba nakomenawo nga tekinnaba naye ntambula kati nsobola tutambula mailo wangenda nenkola exercise y'omutima nja kubeera omukama wanaba ayagala wanaba tayagala era yasinga okumanya. Evelyn waliwo ekibuuzo ekiri mu bantu kikonfusinga abantu kyenjagala tumalirize nakyo kya mukwano oli mukwano kibi naye kyobula nange nkibuuza tumanyi ne bali bamanyi Sesemu akasekaako. Ni mukwano. Yes, nina muntu gwenjagala naye njagala. But sagala kikulembeza nnyo nti ndi mukwano because sokya ddala nkyali mulwadde. Era omwami oyo kyenvudde mbeera naye bayitabeera wano ajja okundaba oluusi oluusi nankubira esimu ne tusaba bityo kinyambye nti simulokole naye nga musabe kinyambye anyamba like okukakkanya ebirowoozo byange kubanga be too much on my head ate gama omuntu akubeera mu mbeera mweyajjira si byangu si byangu that's why muwamu respect si muwamu but muwa respect naye nga anti be abantu babitwala bulala beera balowooza amaze dda okwegatta mwebase dda oli mulwadde musajja munene simala munene
Abantu abasinga balowooza muno omuntu okukwagala kitegeeza kwebaka nedda. That's not the meaning. Ate era ensonga lwaki murespectinga wabula bambi kubanga ali ready okulinda ogumikiriza. Kati mbadde nnendo nnimbe kubanga mpitiriddewo nampa ebimu naye mbigaana. In fact namugamba akole kyanoonyeyo omuntu omulala kwanze. I'm not sure about my life. Naye yingidde naye alina okukkiriza bambi kungi. Agamba Katonda alina obulamu bw'osigwa olina. Linda, wamugamba anoonye omuntu omulala gwe just obeerewo awo. Nalikyaliwe. Tayagala kuba kyali just. Ayagala obeere mu kyalo. Wow. Gwe muli okifiiringa singa kiryokedde nti okirina buzibu. Kirungi kubanga nawe nkugambye buli muntu alina ebizibu bye byayitamu. Naye wefunayo omuntu akukakkanyaako ku birowoozo kirungi. N'ekirala Katonda akola miracles. Omanyi tuyinza okuba nga tulaba nti Evelyn abadde mulwadde for a long time ate Katonda n'aleeta omwami omulungi. So Katonda ebintu bye byakola ebyokwewuunyisa tebiggwaayo. Wandibadde weebuuza lwaki Evelyn? Okuba abantu bangi. Naye ali mu industry eno gye tulimu era. Ate nga buli asobola okufuna buli gw'ayagala. Kuba si musajja mubi. N'okwebeezaawo asobola n'okubeezaawo omuntu. So byonna nze ndooza bya Katonda. Evelyn nga tumaliriza olowooza essaawa zino kale wadde olina kyokonyeko wali of course twakola car wash abantu ne basonda bakwagala ne bakuyambako ne bakuwa kye bakuwadde. Right now omuntu olowooza tekyetaagisa okubaako wali aye yaba oli awo nga bwakulaba asobola okugira naye Eve kamutereke akakadde Eve kankole bwe nti because oyita mu bulamu buzibu ofulumya toyingiza. Abanyambyeko munaye kubanga bye byetaagisa bingi ng'oggyeko kuba nti nina ogenda mu ddwaliro twice. Of course nina abantu ab'okulabirira yadde ndi mulwadde era tojjangako wano nga tewali bantu ate danze mutwe. But besides that tulina okulya. Abantu abo nabo balwala nti tebalina bulwadde bunene ng'obwange ate nga gwolina obalabirira. They have to eat. So omuntu bw'abeera nyambyeko nnyinza kwesiima bwesimira nga bulijjo bwe nze nesiima. Katonda ampadde ekisa kibadde kinene nawe obadde okitaba. Sirina kyakumuddiza naye yadde ekyokubaddiza naye Mukama abanjagalire mwenna kuba mwenna mukoze omulimu munene ab'amawulire nolaba buli omu kyalina kyasobola okuteekawo. So everyone has helped in a way. I do appreciate. Era neebaza Mukama nsaba abanjagalire. Oyo Evelyn Lagu webale kutulaba webale okutugoberera akyetaaga obuyambi tekitegeeza mbuno bw'omulaba bw'oti ate nti yatereera nnyo akunnyonnyodde buli lwakubiri n'olwokuna lwakubiri lwamukaaga agenda mu ddwaliro eddwaliro ng'ate lyetaagisa ssente buli kimu kyetaagisa ssente. Olwogenzeeyo nakasebe okubaako tests and all that zibeerawo neemu. Kitegeeza nti mu wiiki asobola okuba nga yeetaaga obukadde bubiri. That is kamukitundu ku bubiri bw'abaage mu wiiki. So bw'oba oliyo ng'olina ky'osobola okukola kyonna kyonna mwannyinaffe tumuyambe. Simanyi bwe mbaddewo naye byaddala. Like okubeerawo ng'obulamu webuli wendi gamba simanyi era olabirawo Katonda abikoze byebyo bintu bya Katonda. Naye Mukama mulungi kuba olabika bulungi tulabika bubi kati nze nakulabako nga ekirwadde kyakakubira ddala. Yes olabikira ddala badde byabagagga lwaki byajja kunze. Imagine kama naye ajja kuwonya manyi Katonda akyakola ebyamagero. Okay sibula batulaba tujja kudda tunyumyemu buli wabaawo gap abatulaba abalaba Big Brother Uganda mwebale nnyo okwagala kiganda kyange mwebale nnyo twagala mwebale tuwagira mwebale tubeereramu etuba twetaaga otubeereramu kama abaagale mweyaba. Yoyo Evelyn Lagu webale nnyo webalire ddala omulabi waffe weyongera ate okubeera ng'otugoberera wabaawo embeera yonna nzijukira bulungi nnyo mwasooka kulaba vidiyo yange ya Evelyn Lagu yabeerera obubi ennyo nze nasooka okuvaawo ne muteeka ku YouTube
mpaka abantu ne batandika omunoonya bamawulire ne batandika okubeera nga ate bamubalaga era nenze namuzuula we yali n'embeera gye yalimu nakati oyo tukomyewo tali bubi newankubadde nti ewiiki ayinza okwetaaga emiliyoni nga 2 okubeera nga yeeyongera okudda mu mbeera yeetaaga obuyambi wadde luli nti zaali 5 katugeze naye olwaleero zikendeddemu ziringa 2 kwemu kitundu weewaawo mukama mulungi nejjukira obulamu bugenda kutambula bwe butyo mpolampola katonda yasinga okumanya kiki ekinaddako oba mukama atusaasira n'abeera nga atirisita atereera ddala n'addayo mu bulamu bwe oli evening gwe twali tulaba ku stage ng'ayimba gwe tulaba mu binauganda ng'azannya emizannyo ne tuddamu ne tumulaba ate ku stage webale nnyo webale ddala akume atakumira mpeera Big Bro Jamal gemanya